ennyingo ey'ensavu ey'etteeka erirungamya ku by'ensimbi Public Finance Management Act eraga gavumenti okwoleka obungi bw'ensimbi gavumenti z'ebeegenda okukozesa ku ebyo ebiba bigenda okuddirira singa etteeka liba likoleddwamu ennongoosereza era ensimbi zino ziba zirina n'okulabikira mu bbaluwa eya Certificate of Financial Implication ewerekera ebbago eriba lyanjuddwa mu Parliament. Olunaku lwaleero baminisita okubadde w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao, minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti Wilson Mulule Mukasa ne ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka balabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka okulungamya lwaki gavumenti eyagala akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'akakiiko k'obwenkanya bifuuke ekitongole kimu mu nteekateeka gavumenti z'eriko ez'okugatta ebitongole ebikola emirimu egifaanagana. The bill is with us here. And I'm sure members have had a chance to look at it. Ababaka ba Paalamenti okubadde Ibrahim Ssemujjunganda baminisita babadde bagenda mu maaso n'okunnyonnyola nabo babadde beekenneenya ebiwandiiko baminisita bano bye babadde baleetedde akakiiko era wano bakizuulidde nti ebbaluwa eya Certificate of Financial Implication ebadde werekedde ebbago ery'okugatta akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'ak'obwenkanya ebaddemu ebirumira. So the certificate before us here, Mr. Chairman, does not meet the requirements. It's not actually a certificate under 76. Tell us what is missing. There are no estimates. No estimates of revenue and expenditure. When you look at even the opening, it's about cost estimates. Yes, Attorney General is looking at the certificate and he should be in position. Abaka batula akakiiko kano okubadde Asumaani basaalirwa ne banne bagamba nti kino kikontana n'ennyingo ey'ensavu era ne basaba ssentebe w'akakiiko afumula abakulu abadde balabiseeko eri akakiiko. It is a one-line statement saying the bill is expected to improve efficiency and effectiveness of government administration and will therefore have a positive impact on the economy. So they got the word from the Act and put it here as a way of addressing section 76. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka yeewozezzaako n'ategeeza nti obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka ebbaluwa evuddeko obuzibu yategekebwa ekitongole ky'ebyensimbi so si yaafiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti. The author of the certificate of financial implication, I cannot quite answer the questions that you raised to me. These questions should be referred to the Ministry of Finance. Gye biggweredde amyuka ssentebe w'akakiiko Yusufu Mutembuli alagidde baminisita bamuka akakiiko baddeyo bateeketeeka ebiwandiiko ebyetaagisa. May I request the Attorney General and his team to take leave so that we can in-house handle this matter and take a decision. No. We shall inform them as and when they should come back. Yet you can see them off. No, for you remain. Kati ekisigalidde kwekekenneenya amabaluwa kyoyinza okuyita Certificate of Financial Implication ezawerekedde amateeka agagenda okukolebwamu ennongoosereza okulaba bwanga gatuukagana n'omutindo olwo nno obukiiko buddemu okukakala emirimu gyabwo okwekenneenya ennyingo ez'enjawulo ezaateereddwa mu mateeka gano obanga ddala zituukaganye n'omutindo mu by'okugatta ebitongole bya gavumenti. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Parliament. Kulikayo Joseph Serwoza.